foodies, welcome to Tufumbe show. Wanda ku Spark TV, bampita Dorina Sasira, era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wanda ku Tufumbe show. Tuli outside, tuli side z'ekibuye, hotel bagita J&M. So bangami wala omusajja ali omuvubuka musoga muto afumbe mmere nenga matina mmunoonya atufumbire nagamba mujje njagala bayigiriza okitegeera so jika tukola step by step wano ku Tufumbe show brought to you by Chico Muchuzi Mix era nga tuli bufumbiro already temuvaawo oyagala kuyiga okufumba beerawo. And by the way abazadde abakiriza abaana okulaba show eno banange mwebale mbasanga nnyo ne mugaba nange mwala wange lwakamuga mutugaba naye kye mutukola omwana nakuteeka ku pressure nagamba njagala benalabye nga chef afumba ngoli sitoyina kasente mbagamba wandiika ingredients woli zifuna ngogamba mwana wange jangu ate babagamba ntino mwabanyoma omulimu guno gwaba chef mulimu sente mulekera okunyoma emirimu. So guys agala barisayo, we are going to start with the show. Tufumbe show temuvao kat chef watufumbide chiwaka posho, plantain, liver. Balekera kulya akawunga kakalu, balireko kaliva, kalungi nnyo, leka plantain. Balekera okufumba akawunga ne bakanywera ko amazzi. Yes. So this akawunga n'ebijanja, posho liver. Alright, so foodies ndi mufumbiro chef gwembadde noonya finally mulabye era nga ali portable natural. Akana kweyanjula guys kati weyanjule. Amanya ndowooza chef Marvin Moaya wano tujjande mu hotel. Oli ku Tufumbe show. Ndi ku program Tufumbe, ndi bera ku program Tufumbe Dream. Spark TV. Lelo tugenda kufumba liver yaffe tugisavingireko white posho ne plantain ali fried. So bobo no fumba ekibumba kino kuuma bulungi. I first grade that so can also cannot take ebirungo byaffe bino. It's okay you grate the garlic. Garlic yono gotusoka mu sepichi yaffe nga tugenda okufumba ekibumba. Ono garlic waffe atumala then ebintu ebirala tubale tubyetaaga nga tubijjawo. Then another thing tutaaga obutungulu, green pepper, ennyanya, carrot ne spring onion. Ebirungo bigenda mu liver tubisala nga size neneko olw'ensonga nti ekibumba kino tetugenda tetukifumbira for long time aite tukisaamu supu nga mungi kiba bit thick. Tusala ebirungo nga binene nga tebigenda kubulira muki munva. So pepper naye tetumuleka bwe tuti tumusalamu just gumugo kwabwe gutye tetwagala abulire muki munva. Kino kiba kiwedde. Then you come and chop your spring onion. Mukiro y'ekibumba tutaga size y'ennyanya 3 we size weight. Tutugenda zikozesa zino 3 naye zikulaza nti ziba ki 3. Already they are blended here in my bowl here. They are blended. So I'm lighting my gas. Oyinza okifumbira ku sigiri olina sigiri. Ne gas ekola bulungi nnyo. Nebyo nneera bifumba. So guno omuliro gujja kumala nentuzaako sosipani yange. So kati tuyiwemu kabuto kaffe. Buto ono toyiwa mungi nnyo okusinziza ku kilo. So tusookamu galiki waffe ono buto bwa heatinga ne tusaamu nnyaanya ne zijja ne tukako ebisigadde. So buto waffe ayidde. Tufune galiki waffe ono tumuteekemu omulawo omutabulireko bw'ati. Tutambula naye buli w'omusambuuti omutabula paka so that takusiriirako atandenge kala gye twagala. Nozolaba nfumbira ku gaasa yangu wakala ali mukutaaninga. It's the very color we need. Bw'ofuna kale no bweti ng'oleeta ennyaanya zo zino zewa blending zo obwedda zino ng'oyiwamu.
oyiwamu era nga bwolaba otabula. Abalayi batufumbe tuli fenna kasubire olimu kugoberera tukola step by step wano kutufumbe show brought to you by Chico Mchuzi Mix bajukiza ntino Chico yalese ekirungo ekipya pirao masala okitegereza bogenda bagamenya gala Chico pirao masala awomesa omuchere mbusobola butungulu busiridde tewera likirira genda osubule mu kikubo okwese Chico pirao masala kiri enyanza fenga bezijja tubeera ntusala ekibumba. Katugenda kusala kibumba. Lwaki mba mujjako ekikuta abamu bakirekako abasinga bakijjako nzo sibinsobera. Ekibumba kino lwaki tujjako ekikuta kuta kano kola bakakaluba. Ne kati ekyange bakimpa okuva mu katale gye nkigula nga nakijjeeko dda. Kati kana kakuta okolaba kano. Kaba kakaluba kakiremesa okujja. Soba olina okajjako bulungi nnyo. Ne tusalasala ekibumba kyaffe. Katugenda kusala otya strips. Tugenda kukola bu dice. Ekyo kikola mu form of a dice. Nenga binene. Binene anti ekibumba kino tusala butini nnyo. Kiri soft ate kyangu okujja. And always bw'osala buli obutini bumanyi okwezinga ne bukola ki ne bukaluba. And kino olwoje kyano tumaze okufumba nga kikendeddeko. So this is the size and the size yeri better. So katondero ntumaze sale ekibumba kyaffe. Yes, dices lovely. Katudde ku nnyanya zaffe zize twakoze ki twafumba. Zili ready nga emulaba ndowooza. You see oil n'ennyanya byawukanye. Buli kimu kize waakyo. Wano ziba zili ready. Kati chef. Naam. Liva emala bbanga ki? Liva ya dakiika nga like 30 minutes. Yeah, like 30 minutes. Bw'omala okuteekamu ekibumba kino, tuteekamu salt ne ka soy sauce bw'oba okayina. Nga tulina ka soy sauce tokeetekako kaleke. Perfect. Kati davisho tutegedde. Yekka. Tetumenya ba customer ne ba viewers. Katuteekemu omunyo ne soy sauce. Ne soy sauce. Ututeekamu ka soy sauce dark. Perfect. Kadaka kano kakola nnyo. Nozoba bwe bitaaninze. Oba okiraba kiba kitandise okulabika obuki obulungi kyusizaawo ka soy sauce kano. Kati omunyo ne soy sauce tubifumbiramu wano omunyo kusobola okuyingira mu liver. Osobola okufuna girlfriend nga tamanyi fumba. Ba chef mulina olugezigezi ba professional. No, ate oyo mba mwagala nnyo lwa nsonga omanyi lwaki? Mba nja muyigiriza. Oyigiriza? No more I'm good at teaching. Njagala nnyo okuyigiriza omuntu. Alright. So kati tutabula ekibumba kino oba okiraba. Okitabula paka woolaba nga amazzi gaakyo gakoze eki? Gafulumye. Bwe gaba gafulumye otandika okulaba nga kiringa ekiri mu kukwatira butono butolaba nga atandise naye okuvaayo still. Alright. Kadavisho waliwo abakisookinga mu mata waliwo abakisookinga mu mazzi nga bakyoza. Like kiriwo kisinga. Kino kyenkoze kyekisinga lwa nsonga ekibumba kino kisigaza testi ya liver. Always nowadays abantu betufumbira bagala nnyo okulya ekintu bw'aba enkoko ng'agirya nga nkoko. Ekibumba nga kiyumba. Omali wa Spark TV bolaba nti amazzi gawedde mu kibumba. So kati tuleeta ebirungo byaffe bino bitwasaze bye tusooka okuteekamu. Andaba ndowooza olaba nti kakala okulabika obulungi kwakwatandise dda. Nga tekinnaba nakola ki? True. Kujja. So obutungulu bwaffe buno mulaba nga bufaananye bwe buti tebujja nnyo bulina sigala bwe buti ne pepa ndowooza omulaba buli pepa nga bwali nga biri bwe biti bwe birina okubeera. Kati wano nga bwe kiri wano abasinga temuteekamu yadde tuzo so kirira wano nga bwe kikola ki? Nga bwe kiri wano kiba kyayidde dda. Naye era nga tumaze oteekamu curry powder kafa akakiko ne kamuchuzi mix kachiko wano kiba kikoze eki? Kati tekemu curry powder kafa akakiko ne kamuchuzi mix wamu ne thickener yaffe.
I think this is ready to go. Katumano process. Tufune spring onion waffe ono gwe twasaze for garnishing. Tumuteekemu bitokotemu katono liver yaffe benge ekoze eki ng'eri ready. You're ready to go. Kitokotemu katini. So tugenda kirinda kitokote. Yeah, kitokotemu ko kati twagambira tuservingirako white posho ne plantain. So abagamba liver, please stop. Bagita liver. What so akogera liver? Gamba njagala kibumba. You understand? Olemo kubuzabuza abantu. Mbukuna ogamba liver, abagamba ogamba liver Nile. Anyway guys, let's go for a break. We're gonna call our chef engeri jagenda or to preparing iramu gonja, that is plantain, okay? As you can plantain usanga anywhere. And neposho akawunga oba ugali. Tamuba. Welcome back from that short break to Chalifena wano ku Tufumbe show brought by Chico Mchuzi Mix era mbajikiza ntino bakozeyo Chico pilau masala gendo omunonye subula gena mu kikubo Chico ono awomesa omuchere obutungulu busiridde bagaba tofayo kasoteka mu Chico pilau masala jukira ntino tukola step by step. We turn your kitchen into a restaurant at this time around. Twayongedde ebirungo conversations gabe tufumba tuwetera abantu bemumanyi ne bemutamanyi twabinga fani mufumbiro lero bayitidde chef omuto Davish ogenda kwebakana. But Davish is a company name. Tenza muna imanyi ze bangambye oli Davish, a big name out there. Yeah, but my name is bakuita chef Marvin Moya. Marvin who? Moya. Marvin Moya. Yeah. At Marvin Moya is what a Luganda name. It's a Luganda name. Oh. Ate batugamba basajja basogo. Bakola bati. Oliba. All right, so kakati watugambye nga tugenda mu break enva zichali zitokota naye muliro mutono. So for now tuline plantain oba gonja. Ono gonja ntakira nta gonja omulungi. Mayi walo difference gonja omulungi waffe tugenda mu fryingako. So ofuna gonja nga yesa yengedde naye nga tagonda nnyo. Okay. Yenga talinga lyenvungo mulaba yesa yengedde anti alimo ayengedde naye nga alimu akagumugumu. Mulimu akagumugumu. Then oli bonofuna oli ayengedde nnyo bono muteka mu utajja kubanga lyenvungo lisiise olibeera. Yeah. Alright. So, nja phone size matteringa over anything. Any. Can but no butino busingo okuwoma. Okay. Like this. Then no just put. Yeah, tujja kuyiga wamma. All right? Yes. Okay. Kitegedde. Olaba nange nkikoze nawe osobola okukikola ali ewaka. Naye saggamye tusooka kumwozaako. Laba nange nakubuuza. Nti tusooka kumwozaako gonja ono. Namaze agabuguma maye buli mayina kyakola. Bagabuguma aganyogoga anything. Oli musoga, right? Yes. So, oba onoonya mukazi nga musoga oba tobifaako. Ate obuzaabuza omanyi olina engeri gy'oyiseeri. Omukazi nga musoga. Ate bagenda kubuuza ebibuuzo yes waki wamubuuziza ebyo. Yes, bw'abazze nga bwenjagadde. Sotososola? I don't. Oh really? Hey. Okay. Kono gonja go tugenda okufumba mayinja. Katagenda ja. Yava mbusoga. Oba yava wasibaji. Naye. Ogenda mu restaurant? Kale ng'emmere nnungi naye ng'aliwo ekibulamu. So what is bakola? What do you think? And so sometimes abantu esinga aba client baffe singo bajjako kati akola order ngeno gye ndi mukola eya live oba plantain posho kati na abantu sinema tamugamba nti egenda kumala this period of time okugikufumbira ogumikize for this period olusinyerwayo nakola ki nayomba so abaye bamugambye nti Ounze sanga mungo jasanga eri ready. Awamu osange nga balina kukola ki kufumbira bufumbizi. So kiba kikunyo gwe client nobuuza order gyogenda ogyosabye genda twale dakiika nga mmeka after bomala okuteeka mu butono
seko switch yaffe kati switch yo nga kweri gonja tugenda kumuteekamu obutono nga tanakola ki nga tanaba tana hitinga cause bweteka mbutono nga hitinze nnyo gonja tagenda kujja agenda sigala muki mubisi so reason njo tuwadde oba oyagala buto wajja nga ne gonja ajjira ku mu thank you perfect oh yes so kati tuteekemu gonja ono mu buto waffe ono buto wanajjira nga ne gonja akoze eki aide buto waffe si mungi nnyo kati olwo gonja ajja kugira akola ki oyinza okugamba buto wange mungi nene wabuto omutini osobola okusiikira newe bakusigire nga si ku masannyalaze nekunku notuuza frying pan yo oba sepuki yo ku sigiri nga wakateeka mu buto bwoti era teekamu ne gonja in this process I think tutandike posho nga ne plantain wajja already liver yaffe yayidde dda oh yes wano gonja tumugye mu fry yaffe akoze eki aba ayidde era kati after bwomala okumugyamu omuteeke wano abe nga atonyaka oil kagwemu gundi yaffe ogijeko si ekyo gijeko kati chef kambuzi wakisiwa golden brown pamu nga tukola golden brown akoze kano kakala kakoze kakala kalungi nnyo ke kasinga ntira kaba kalabika buki bulungi nino bega kali ka golden brown tukalina buzibu ne wano ali ready atalabise buki akola nti abamu kali kabalimu okukola nayitawo nasiriira so I prefer n'obukozesa kano kale kati tugende ku white posho tugwe posho waffe era so this is 1 kilogram of posho tekemu nkanida ho ole widaka abantu abasika akawunga tapaka tabirawo basika akawunga bakasiikira ddala bulimba nnyo nefumba akawunga nenkasika nekatika mu nyanya tekuli nga togenda kalira komba so imingo posho kaliro katonotono kasobola okujja obulungi akawunga katabasiriza akawunga kyekibaawo akabakasiriza omuliro guba mungi by the way guba mungi oli n'agamba akawunga kasiridde kawunya bubi muliro mungi omuliro guba mba mmanyi amazzi tubatadde mu matono guba muliro okay kati gotegotambuka yindi shobokala nti kakyakwatira ku mulawo kali mukujja okalaba ogambye kasa kabira nga tekakyakwatira ku mulawo naye muli oba okawulira nga katambula okalaba kaba katambula tukaleke kajjemuuko so tugenda kulaba chef engeri gya platingamu afunya akwesa ate nze bwe mba natampeko kikola bulungi kaboyera akwe kati tuplatinga akawunga okay kajjamu nga kakyayo posho side ya posho true sorry okay so side ya kawunga posho ewedde tuli mu kuplatinga ladies and gentlemen plantain waffe oli neliva kali so tuleta plantain so guys kansere mu followinga njagala nyo plating bakugamba soka kulisa maaso ojjukira kye bakugamba so agabe oyaga platinga akawunga kalake boy kati kwesa akaboyela kokolabi and making sure to know okasena kachayo chandoza mulabo mukka so plantain wetwafumbye ono plating ebulungi utekeko oh yes kakala tukalaba this is yellow tujita yellow tuba goldish all right so posho ya white kale ninda colors ndabe manyi tulisa maso yes yes so the liver banai chef okay yes kakala nkalaba kyobadde yogerako nti ne kusigalako like tebina kujja nnyo so that woba ng'osavinga omuntu buli kirungo exactly nkirabye so I see the green ne carrot mulaba
Yeah. All right, so kutegedde. So tuongerako ka gravy olw'ensonga tukuliko akawunga Yeah, true, okoza. So also these ones. Yeah. Nekyakendabye kyogambye ebifi bisigala nga binene because most times liver agena nebubeera butono nnyo bwekiri. Yeah, I know it's very beautiful. Yeah. Megera kulya akawunga akeerere. Akawunga kasike. But this simanyi nti nomunange osobola okuteekako plantain on akawunga and liver. Yeah. So guys, bana, this is so lovely. Sina na chenyiza bagamba. I'm going to wind up tugenda kutula tulye. Basi babambuza. Nemere je mufumba. Dori nela gawa tujirya swiri. Nina producer, nina oba cameraman, nange wendi. What are you saying? Yeah? Najifumbye wali. Naye agenda kulya ko kitegera. Definitely. So guys, this is so beautiful. Ngenda kutestingira off camera. Otherwise banage mwebale nnyo bali mu Tufumbe group, mwebale groups ziri 3 enamba eri awo in case you want to join. Oya inekibuzo kyonna kyonna mulimu ba professionals abatali ba professionals. So this show is brought by Chiko Muchuzi Mix ateba ine kirungo ekipya Chiko Pilau Masala. Alright? And bagamba wo bagenda kufumba omukyere kwesa Chiko Pilau Masala gena mu kikubo osuubule. So era kyagala gamba abantu wano wetulinda byewo sauna. Tugambe wetuli. So that I can come and chill. Tuli ku J&M Hotel ekibuye. Balita Jani? J&M Hotel. J&M Hotel ekibuye. Ekibuye. Tunao restaurant, bar, accommodation, sauna, venue for parties. No right. Branch endale yaffe eri Rubaga from a motel. It's also our branch. Era services mu sauna, accommodation, venue for parties, bar. Ojanga weyagala. Emera ate nungi kastemere belanga nungi. It's okay. So guys, ngena berekereza. Until next time, Spark TV Tufumbe Shadori na Sasira ne Chef Marvin. So Chef Marvin we tujja kukusangawo tuba twagala kwe. Mbanga manjaga Chef Marvin yabanfumbira. Bwekiri ngakolako. Kale guys, bye bye.